nze ntera okugamba abantu oba ogula ebizigo weetegereze somako emabega kubeerako endagiriro kubeerako ne ingredients bw'olabamu hydroquinone kitte okuggyako ng'olabyeko hydroquinone 1% oba 2 wa 5 awo kiryoke naye bw'osangamu hydroquinone nga mungi togula kubanga hydroquinone oyo yaliko amateeka kitegeera nti tolina genda musana baguza ne tebababuulira mateeka ga bizigo mateeka ga kweyerusa ate n'ekirala ku guno omulembe nga tolina ssente okweyerusa kute maintenance okweyerusa kwa bbeeyi olina okuba ne face kye basiiga mu face si kyekimu nekigenda ku mubiri lwansonga eno wansi wakalubo singa face eri soft ekirala kiva ku ki bano abakyala abeeyerusa abamu nga ebizigo biwunya tebanaaba ate n'ekirala ebizigo ebyo ebyerusa biwunya oyo hydroquinone mubi nnyo kati biwunya kitegeeza omukazi eyeeyerusa tolina kwepakira nnyo bigoye nubwo oyambala empale n'ekutipa gwataddeko ekijampa ogenda kuwunya so kati woba weeyerusa kyekimagamba nti tebagoberera mateeka nga weeyerusa ki ekikwambaza ewaka agagoye agayitirivu gati Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusanyusa okulaba nate ku Praise Media omulundi guno. Amanya gange yenze Praise Jordan Sendoga. Ku mulundi guno leero tuleese CEO kababuuzeeko tugende mu maaso. Tusanyusa okulaba nnyabo. Kale sebo. Amanya gange. Amanya nze SANDRA MELISA. CEO SM Beauty Products, actress, mukyala mukozi wa bizigo, brightening creams n'ebirala byonna ebigwa mu kkowe eryo, ate nga muzannyi wa firimu, muzannyi wa bina Uganda, abasinga obungi ndowooza si mupya ku faces zammwe. Melisa tubadde twagala omenyeremu omulabi wa Praise Media bo abakulaba ku firimu abakulaba ng'otunda ebizigo oba ng'otabula ebizigo kati beetaaga omanya Melisa yenga ye Melisa yaani. Melisa Mumbejja era nga Melisa w'e Masaka era mba mu famire ya Mr. Sebandeke Richard Kao Kitagenda district era nkutumiddeko nnyo dadi wange nkwagala nnyo era abasinga bamumanyi nga jjajja Sagala mu Buganda. Mumbejja Nabisere SANDRA MELISA gemannya gange Sebo Mumbejja era bamulina kumpita na Sebo actually mina nafukamira nga mumbuuza anti kati nze kendi wafumba ate ne Ssaabasajja simufukamirira kati naawe mbasobola kufukamirira naye Obuganda bukufukamirira. Tuzze okukyalirako Sebo Omumbejja Sebo ekitiibwa ky'obwa Sebo nasooka kiwulira ku Mumbejja Muzannyi bino Mariam Ndagire nga bamuyita Sebo Omumbejja Mariam. Kati tulina Sebo olunaku lwa leero Sebo tusanyusa okukulaba n'okukukyazaako kya muwendo nnyo kubanga tukyaza Omumbejja ku channel yaffe ya Praise Media. Gwe Omumbejja asookedde ddala era ndowooza biteredde. Nga neesiimye. Nenga ndi muzannyi wa film. Mulimu mwezi gya ssente ntabula ebizigo. Natural skin care products. Mwina abaagala osigala ku skin natural colour zammwe. Tulina n'ebyerusa ebitangaazamu katini. Naye nga tebibleachinga skin omanyi byanjawulo. Waliwo oli okutangaalamu akatini then n'okweyerusa kati ffe tetwerusa. Kati bano be tulaba nga ebizigirozigiro biba byebisinziro yenna ng'ola tuyagala namutunulako biki bye bakozesa? Bakozesa ebizigo ebirimu hydroquinone. Hydroquinone kirungo ekibleachinga skin y'omuntu. So kati babikozesa ate ne batagoberera mateeka.
kiba kirina obeeramu oba babeera bataddemu kingi nga kisukkiridde? Bateekamu kingi naye nze ntera okugamba abantu oba ogula ebizigo weetegereze, somako emabega kubeerako endagiriro, kubeerako ne ingredients. Bw'olabamu hydroquinone kitte. Okuggyako ng'olabyeko hydroquinone 1% oba 2 wa 5 awo kiryoke. Naye bw'osangamu hydroquinone nga mungi togula. Kubanga hydroquinone oyo yaliko amateeka, kitegeera nti tolina genda musana. Kati wali abakyala nga bakola kati nga ye akolera musana ogenda kufuna namakula. Tebesiga bizigo misana. Oyo yena namakula kati abamu babaguza ne tebababuulira mateeka ga bizigo, mateeka ga kweyerusa. Ate n'ekirala ku guno omulembe nga tolina ssente okweyerusa kute. Maintenance okweyerusa kwa bbeeyi. Olina okuba ne face kye basiga mu face si kye kimu nekigenda ku mubiri. Lwansonga eno wansi wakalubo singa face eri soft. Ekitegeera ate baleese ne gundi ez'enjawulo bakuba abaana empiso. Oli neyeeyerusamu akamulamba ng'ali ku mpiso. N'osanga nga kati empiso ze zisinga obulungi okusinga ebizigo. Oba lwokuba nti zo za bbeeyi. Anti za bbeeyi naye nnungi ko ziye kuyingira munda n'onyirira. Nekola omubiri gwayo. Nekola omulimu gwayo. Kati ate ekirala okweyerusa okusiga ekizigo nako kwandibadde naye abaana bwe babagamba nti mirirako vitamin empeke abaala bahawumubye. Nejjukira okweyerusa kuno olina okubaako ne ingredients z'oliisa munda. Kati tubalagirira natural products naye era nazo tebazisobola. Oli akikolako wiiki emu ng'abivaako, kitegeera naye ng'omuntu yenna kati ng'oweerusa ng'oli ku kizigo olina okuba ng'onywa juice wa carrots, omira ku mpeke za vitamin okuboostinga immune yo oyeruke ng'ova munda kuba carrots zeerusa. Kyovera ng'ebizigo ebisinga ebyerusa bikola mu carrots. Kati bw'okola juice wa carrots kyogamba tosobola kukweruka munda, kitegeera naye buli ekyo kibagamba alabanga gw'ayagala okumuyitako. Kati Melisa, ebizigo kuba ebizigo it is a very 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 hard job, like it needs a lot of concentration, it needs serious commitment. Kibalansinga otya n'okuzannya kuba firimu ozizannya kumpi full time ate n'obanga n'ebizigo bitabula kubanga SM Beauty Products gakasanga yemu ku brand eyina bakasitoma oba baclients abangi wano e Kampala. Kati obibalansinga otya ebintu ebyo ate ng'oli mukyala? Kati olaba twogerezegana ne ba directors n'omugamba nti nze seeti yo ngenda kubeerako from Monday up to Wednesday. Yes. N'omanya nti oyo wa nnaku ezo 3 n'owa n'omulala from Thursday ne Friday wengenda obeera ku seeti yo. Kati nze weekend tolina ky'oŋŋamba. Okitegeera mba mu business yange okuggyako abaawo ebigwa bitalazo oba ne bagamba kano kaayise twashutinze ubi ejjaro, kitegeera awo osobola okugenda n'omuyambako naye nga nze nkuwa obudde n'omanya nti Melisa abeerawo zino ennaku kati mukube esiini ze zigwa agenda akole. Cause bw'ota budgetinga kati bw'ota planninga kutuula n'otegeera oyinza okukakana ng'emirimu gikulemye oba art ye ati omufunamu oyina muwa budde, kitegeera kati oba obadde ne ka business nga mujja ssente kitegeeza olina okugamba director yimiri oyogere naye ajja kulabanga n'owobuvunaanyizibwa cause tekigasa kubeera ku set from Monday up to Sunday nga tokola okitegeera ko waliwo set ezimu nga mwayogera n'omuntu mukwano gwo nga kasente si kangi ng'olaba tojja kumalako soba omugamba nti nze ngenda kwenda ku west endala mbeere wano. Kakati nga tetunaddayo ku paati eri eya ebizigo, films abakulaba ku firimu bandyetaaze okumanya ki ekyakusikiriza okuzannya firimu era wayezuula otya kubanga tukula nga tetumanyi kye tugenda kubeera mu maaso eyo ne right now akulaba alaba muzannyi wa firimu. Okuva dda by the way nze mu high school eba ogis bange banjulira nawandiikanga nnyo script naye nga za kito kale ng'owandiika kano kali nga bu short stories mizannyo gy'essomero. Yes. Kati nayagalanga nnyo n'olaba ebinigeria ne nalaba ebinigeria nga buli muzannyi b'ebiseera ebyo bya Genevieve Bani ebyeddogo
nga tubamanyi nze nga mbamanyi amannya gonna nabeegomba nnyo kitegeera era nga mbeerawo ne ngamba naye sitobola kuzannya firimu kweri kati lumu nayagalanga nnyo omutola Gerard Ekeyinde oyo bebba ne yankubanga nga buli kyazannya ndabanga yenze okitegeera nga mami angoba ku firimu naye nga wanga nkukusa remote naye ndaba Nigeria so we natuuka ku university ne meeting emikwano egy'enjawulo naye nga mbeera ngamba natuukako mu firimu nga mbeera mbyegomba manyi si byangu si byangu kati olw'ekitone kyange kye nayagalanga okuba najja nkirwanako nga nfuba okulaba ngenda mu theatres n'obuuza ku Mariam Ndagire n'obuuza ku ani bakumanye ate nawe ofune connection tomanya yeah like that kati nalinda egyo university waliwo ekibiina tebaali tebanakiwandooza linnya naye gayi bamuyitanga oba Chudi ng'ayita abaagala ozannya nga ngenda abatuyisa mu auditions biki ng'era mpitamu ye gwe nasooka ozannya stage play nalina abo bagayi naye nalina okusoma nebinemu balance nga bakuyita nejjukira olina obeera ku campus kati neŋŋamba naye manyi kansooke ndeke art nsooke maliriza okusoma kati nembeera nga nsoma kati bwe namaliriza nga ngenda kukola ebigezo nengenda mu balala baali babayita runners ono Zubeda ne boyfriend we Biko gye baasooka yakyali kyabwe babiri beboyo nga bakyamuyita Zawed actually nga nzija nabasanga ku theatre abone National Theatre nga mbeerayo so nembasanga nembasaba ne banyaniriza bulungi nengenda ku ofiisi yaabwe awo yali ku Hanifa Towers nenjogera nabo ne banyaniriza naye era nga nina okukola ebigezo kati olunaku twalina auditions nga nina okugenda okukola gundi waaka ku ssomero so nennemererwa mbeeraawo kati nemusooka nembivaako ala amaanyi ne ganzigwamu nembeeraawo nemaliza okusoma ki netandika ate okukola kati ate okukola nekuntwalira nnyo obudde okyanga binnemye okubalansinga nga maybe kansooke enkola olwo ng'okola bino ebizigo bitandise ngoye nasooka tunda ngoye so wenava mu ngoye nenzeyo nensoma cosmetology after campus noyingira boutique nentandika engoye era nayambazanga abayimbi ab'enjawulo biki naye eyo industry y'engoye emenya nenjivaamu nengenda nensoma cosmetology kati okusoma cosmetology kyali 1 year and a half nenvaayo nentandika production ntandika okukola ebizigo then awo kati wenakola ebizigo nenfunayo abanyambako awo abaana bendekawo nengenda mu film actually olwo omukwano gwe bamuyita Zainab ali mu kasaale nga Jackie kati nga before that waliwo VJ Emmy yali mukwano gwange kubadda kati ng'akola ekibiina bakiyita Elslage nga njoyininga ekibiina kye nga tubeeramu tukasitinga abaana bwe tukola firimu zaffe ez'enjawulo era firimu ye gye nasooka ofulumiramu bagiyita Nagomola ne tujja nga tukola firimu ez'enjawulo kati eyo gye namitingira Zainab kati Zainab ne mugamba namukola akasaale storage nandiraliramu awo ne meetinga director waabwe nanjagala nnyo ate kozi nalina passion nga sifuddeyo baki nga njiwawo omubiri okitegeera so ne bankasitinga mu kasaale then awo yali breakthrough n'okikuba wakikubaawo kubanga art oba kale film newe kaba kasiini ng'ogenda kuyita mbuyisi kakube okitegeera tomanya n'oba ogenda kuzannya kintu kitono nnyo nga kya wiiki emu kikube akulaba yenna oba director jagamo n'omwana wa ddala mwetaaga tonyooma siini nti anze besibizannya how do you get that confidence kubanga waliwo bantu bangi bazannya but waliwo gwolaba she lacks some confidence but confidence ogigira ddala ku ssomero nti ozze okigezaako ebbanga lyonna oba kubeera nti ozanyiddeko waneeno mu Elslage n'ojja n'okuba akasaale right now I see too much confidence while acting
mu kusooka byasooka ne bintawaanya, that's the fact. Engeri gye ndi shy. So eyo mu kasaale waliwo omukwano gwe bamuyita Rahma nga muyita kozi ye azannya muzannyi wa ddala nga muyita. Actually sinze yamuyita ye yandaba. Nasooka ne mbeeraawo nga ndi mu kweraliikirira bakiganye. My first time in camera. Bakiganye. Nampita ne muyita ne tutuula nangamba kiki ne mugamba kino n'ekino. Nampa tips. Kati tips ze nagoberera ze zintuusiza wano wendi. Yes, era yaŋŋamba ekintu kimu. Bwe bakuwanga character gituulemu. Kati nze nalina ekkonfi lyange nga ndaba okukwata enjala nziggyeko, ndaba okugira nga ndaba nga ne bwe bampa okuzannya nga house girl mba njagala neekoleko biki. Naŋŋamba neddo si muzannyi wa film. Bwe bakuwa character ng'eri bweti ne bweti gituulemu. Genda ojjeko enjala n'oba yes ojja gikuba ogiggyeyo. Okitegeera. Namba tips awo nnyingi okitegeera. Era ze zinnyambyeko okutuuka wano wendi. Era I would like to thank her so much. Thank you, Rahma. Okitegeera. Ensonga endala gye nandyetaaze nga tetunava ku sayidi ya firimu, saawa zino obadde mu kasaale. Kati tubala nti saawa zino yeringanga running project yaggwa oba tenaggwa. Nenga ye running nga gye tubala eri current saawa zino. Kati ku sayidi ya firimu bafaanizi ba bali mu firimu ki kyobasuubiza kyobateekateekera? Bano efirimu nyingi nnyo zenfumbye gye ziri ze tuli mu kukola mpitirivu. Actually nakola akasaale manyi tubizannya n'ebiggwa naye bo bafaani baba bamanyi ozannya that very day ne tuzannya n'ebiggwa ne baterekawo tubirekera baali ng'omulimu gwo gwakuzannyayo. Kati director oyo mwennyini eyali nannyini kasaale actually producer era addamu n'ankasitinga ndoze egenda okudda mu kifo ky'akasaale. Sorry. So before eyo waliwo endala gye tubadde tukola eyo mpiki ya Mr. Usman Matovu naye twagikuba neggwa naye erina ku kyano kweri kwe bagiraga then waliwo n'endala ejja ku toopu eyo gyegambye edda mu kifo ky'akasaale. Kyenagambye wali nti otuula n'obagaba ennaku n'ogamba zino ennaku nzimala eno zino nzimala eno zino nzimala eri kozi wootakikola bw'otateekawo communication ne ba directors bigenda kulemba. Kakati sente z'ofuna ozijja nnyo mu firimu ozijja nnyo mu bizigo kubanga impression gye nfunye nga ntuuse mu makaago nago gankubye wala ntuuse ne ŋŋamba omukazi yazimba wooteri mu bizigo. Naye nga neenera tusigama batuwa kozi era obuli okukasitinga kosa balina kyalina okuwaayo ezo ennaku z'omazeewo tebasasula mwezi no ezo ennaku oyimiridde ezo empagi bwe zityo tujja zimulagako omulabye empagi bwe zityo ziterabeera mu zimoolo baziteeka mu moolo ezo empagi eŋŋumu naye alhamdulillah kinsanyusa okulaba nti omukazi ali hard working nga ggwe otudde okola naye ate n'otuula n'owummulamu nga wowummulidde sigamba nti waswazi alhamdulillah. Kaakati ku sayidi ey'ebizigo badde nsaba osomese oba like advice. Waliwo omuntu ayinza oba nga tayina sente naye ate ng'alina okulabika ki takozeseza kizigo kubanga babagambye atasobola kubeera na ssente ekizigo kikole ki ekizigo kyesonyiwe kirabe bulabi. Kaakati waliwo ate yeetaaga yo okulabika ki obulungi. Waliwo abantu ng'oluusi yandirabise bulungi naye endya kati watubuulidde abakozesa ebizigo by'okweyerusa you have to eat a lot food categories fruits biki ebyo ndowooza tujja kuzzanga obisomesenga kwabo ababikozesa kubanga olina ba clients bangi
abeetaaga okujjukiza ng'ebbanga lyonna kozesa kino bw'oba oyagala kola kino kozesa kino. Kati bano abatalina kasente obawa advice. Kyolina okumanya omuntu ky'aba ateeka mu bwongo yenna ayagala okulabika obulungi. Okulabika obulungi si miracle. Nti wali abantu abali blessed nga yazaalibwa alabika bulungi. Yes. Naye bw'oba olaba nga gwe okukibulamu si miracle nti egenda kubeera ekugwire. No. Kwewaayo. Kutya. Kati waliwo natural remedies zetulagirira abantu. Olina omugamba keera ku makya weesiige ng'ennyaanya. Buli lunaku. Ennyaanya eyerusa. Ennyaanya eyerusa. Netalekaako. Wadde. Oba olabika bulungi natural. Kyekyo kye tugamba nti waliwo okweyerusa okwo okuli nakyo. N'olabika bulungi. Naye olina kwewaayo. Katono nnyo Melisa. Ennyaanya zaafumbisa. Asobola okugaa nti luno lunyanya nja kulukozesa ku skin. Osalako ekitundu n'okyesiiga mu face yonna. Ennyaanya obunyaanya ebikuta ebyo byennyini bye muwaatako osobola okubyesiiga buli lunaku kubanga bino ebiri nakyo bikola mpola. Kyo kituufu bikola naye nga mu myezi ng'ena oba olabika bulungi. Naye abamu baagala yeesiiga ennyaanya amale wiiki emu agiveeko. Nze ndaba simyuka ekitali kizigo. Kozi kino ekizigo kiri man-made nti bateekamu ebirungo bingi ebigenda okwerusa. By the way n'abeeyerusa mbeera mbagamba weeyeruse naye funako natural remedies z'okozesa ekizigo kireme kwetimba. Wali osanzeko omukazi ng'afaanana n'ekizigo teyeewabudde naye bw'omanya nti neesizeeko kanyaanya leero ku Sunday ntera bagamba okwesiiga kedo kozi oyo anti-aging. Kedo anti-aging like ekizigo omanyi bw'oba nga weeyerusa bw'oba oli 25 olina okuba 30. Kikuza. Ekizigo kikuza naye bw'oba okozesa natural remedies kedo togenda kukula. Anti-aging esala ku myaka. Okwata kedo n'omutabulamu honey. Abasobola osobola oteekamu yogurt naye nga ali option. Kwata kedo n'oteekamu honey n'otabula n'obismashinga n'ebigonda ne weesiga mu face n'amalamu nga like 2 hours. Nomala n'omunaabamu. Era ogenda omunaabamu ng'olaba onnyogoga n'okunnyogoga nga ng'ovuddemu obutwa. Okitegeera kuba bw'omwesiiga ddugala afuuka kala. Kati obwo obuba butwa mu mubiri. Kati ekyo kye tubagamba nti olina okuba ng'okozesako natural remedies ekizigo ne kitakwetimba. Abaana ebizigo beetimbe bwe bati. Obukongovule. Noba nga toyagala dde omulabako. Notuka okweyambulira omusajja nga wenna kizigo wano wa bbulu wano wa papo. Kitegeera. Ekirala kiva ku ki bano abakyala abeeyerusa abamu nga ebizigo biwunya. Tebanaaba. Ate n'ekirala ebizigo ebyo ebyerusa biwunya. Oyo hydroquinone mubi nnyo kati biwunya. Kitegeeza omukazi eyeeyerusa tolina kwepakira nnyo bigoye. N'obwoyambala empale n'ekutipa gw'ataddeko ekijampa ogenda kuwunya. So kati woba weeyerusa kyekyo kyemagamba nti tebagoberera mateeka. Nga weeyerusa ki ekikwambaza ewaka agagoye agayitirivu gati. Kitegeeza. Ogenda kuwunya n'ekirala tebeewabudde kunaaba. Kitegeera naye omuntu ng'eyeerusa olina okulwa mu kinaabiro ng'essaawa nnamba. Otukule bulungi onaaba. Tewejjeeko eddiba. Okwata sabbuuni kuba sabbuuni tubagamba bamusiige ku skin. N'obeerayo for 10 minutes. N'olinda n'omala n'omunaabako. Oba bonna budde. Naye oli ayingira ekinaabiro n'amalida kikazi. Olwo lugenda ba lunaku lulala Melisa atuyigirize bwe banaaba ennaaba entuufu omukyala gy'alina omuntu yenna naturally. Ekizigo yadde mbagambe nti oba tolina ssente genda n'empiso naye osobola osanga oli nga yeesiga kizigo naye ng'alabika bulungi yeewa obudde nga weeyerusa olina ekizigo kiwa obudde weesiiga ekiro emisana ebizigo mubireke mugenda kufuna green veins n'ezo spider veins abeeyerusa bazimanyi buba bwa black ezo kwesiga bizigo misana n'ekirala balina okwesiga sunscreens kati package namba oyinza omalira $6
naye oba ogenda labika bulungi thani okugula obuzigo obwa kanaana babumanyi kanaana obwo buunya kukola skini enfu kati nze skini yange nnyo n'amaanyi naye ng'ogenda funa skini ki waliwo yellow skin tulina zi brown skin kati kisinzira bbeeyi yo ate bano abatunda ebizigo tebagenda balabu no ne kati ffe abakola nakyo tubabuulira ekituufu ekyokukola era nze abakozesa brightening wange balabikira ddala bulungi tosaana mulaba nomugaa nti yeyerusa no ka brightening okwerusa kwadiba okitegeera ogenda kula kubakkiriza gaana buli yeyeyerusa mu myaka aga ateekwa okufuna binamakula sikini etuuka neekoowa ng'ekaddiye naye bw'oba obadde okozesa ka brightening okenderako katono sikini neddayo ku nnomo yaayo nga tofunye buzibu bwadde. Waliwo kye bagamba nti omuntu eyeyerusa sikini eruzinga amaanyi katugeze oweta bagenda kukolako kini tesobola ku holdinga threads bazita threads ezo surgical threads nga tesobola ziholdinga kituufu? Kituufu cause ofuna sikini eno bw'ogisiiga ebyebizigo leya zigenda zivaako waliwo n'abayubuka n'ayubukako leya negwa wali n'addamu neyeesiiga n'ayubukako endala akitegeeza ezo leya wano wakola ki walebera era omusawo akugamba nze ndi live example y'ekyo ekintu cause before nga sinnagenda kusoma manyi wogenda n'obisoma otegeera obubi obuli mu bizigo by'okweyerusa. I was very brown those days of university okitegeera kati nenfuna akabenje kaali ka booda wano. Wali okozesa byakweyerusa nga neyerusa bulungi nnyo si brightening ono kati nga bleachinga like real bleaching kati nga sinnafunako ideas ku cosmetology nenfuna accident kati mukufuna accident omusawo n'atunga nga ate mpiseegira nga bikutuka bukutu sinagamba oyo muteeka wamala okufuuka kala mala weeks ezi mu ddwaliro nga bagattawo bugasi bwe batyo era mukama yali w'amaanyi nti waatereera naye bwe naddirira koze ekizigo omiisingamu nnaku 3 ng'oddugala ebyo ebyerusa nenzikiramu then ne batunga kwe kuddawo kitegeera era omukazi yenna lwakuba guno omulembe gukyuse baleeta gamu ne babateekawo but still togenda kufaanana ng'ono kitegeera ojja bawanjawulo so okweyerusa si kubi naye kuyina damages nyingi ne disadvantages nyingi ku muntu kitegeera ne bano bw'olaba bakonye butafaayo bwabwe naye okutereeza obugalo oyinza okwesiga ebizigo nga bya mitwalo 4 okutereeza engalo kati ate waliwo n'abasajja benda babeeyerusa beeyita kati abemetta omuzigo beeyerusiza ddala ndowooza omuzigo bonna ayeeyerusiza nateyeyerusiza mba mu gwemesi naye ate bano abeeyerusa anti kati biri biba byerusa nga birimu hydroquinone nga yawulira agala kweraba nga mweru era osobola okweruka tebuba butasiima kubeera katonda kyeyakuwa nobeera nga gwowulira tokyagadde oyagala akuwadde oli muddugavu gwe n'ogamba nze buba butasiima era naye abantu bakyusa obwongo katonda yatuterawo ebintu nti osobola olondako kyoyagala ye osobola olondako nti nze obuddugavu sibwagala kanjeruke okitegeera so baddemba okweyerusa tewali abagaana kweyerusa. Omulabi waffe wa Blaze Media akanyomero kaffe kano ka health and lifestyle kakuteebwamu ssente CEO yennyini yakateekamu ssente CM Beauty Products ye ka sponsoringa era omukyalo ono tugenda mmuleetanga emirundi mingi ng'agezaako okusomesa abakyala ababuulira obubi bw'ebizigo ebyo ebyerusa otegere nti at least kozesa brightening okomaawo oleme kweyerusa ate kutuuka regulatinga nga tokyasobola yadde okugula ekizigo eky'olukumi awo otandika okuregulatinga n'ogamba singa namanya. Melisa kyatutwalira ddala mu maaso ensonga y'ebizigo era still gye tubadde tukyaliko advice gyowa omuntu actually hygienically otugambye okunaaba biki ne kati waliwo endabirira katugeze omuntu oli omutadde ku treatment y'embalabe zoyagala okutreatinga ne kati waliwo already gwe wawadde nga
kati walaba interview afuna ekyokuyiga ki ekirala. Advice gy'obaweerako nti woba otutte kino ogenda ku treatinga mbalabe weeyise bwoti ne bwoti n'ebirala ebigwa mu kkowa bweriti. Omuntu w'embalabe first of all tukola facials. Naye facial si yejjanja b'embalabe, just ekuyambako ku refreshing skin n'ova mu by'obadde nabyawo kitegeera n'enkuwa ebyokwesiiga munda kozi tuzinyiga ne zivaamu embalabe ezo awo wennyini. Naye tekitegeeza nti tezijja kudda, zidda kozi waliwo agamba nze ngenda kukola facial yekka sigenda kugula bizigo. Kola facial otwalyeko n'ebizigo embalabe zireme kudda. Kitegeera kati ate n'ekirala abantu embalabe zino za njawulo. Waliwo embalabe nga bulwadde ng'olina kugenda ku basawo bano abazungwe ne bakuwa eddagala ne bakuba ebiso. Kati waliwo n'embalabe nga za obadde weeyerusa olina ebizigo bye weesiize ne zijja, so kati ezo ze tujjanjaba weesiize ebizigo ne bijja. Naye nze nzaawula, waliwo golaba nga acne ng'omulaba kiwundu, kati oyo nkugamba ogenda ewaani ewa dokita. Naye bw'oddaawo mbuneesiiga ebizigo togenda kuwona. Waliyo ba doctors specifically nga bansusu bali eyo Wandegeya mbalagira bagene Wandegeya ne babakolako ne bawona. Waliwo empeke ze batunda n'ozimira n'owona. Waliyo embalabe nga bulwadde nga ne banakwa oil cause by the way abantu bangi babbye abantu mu bintu bya skin care. Oli bwe yeeraba nga mweru ng'abantu bamubuuza weesiiga ki ng'atandika business. Kati ate ekizibu ky'abakazi bo gwe balaba omweru balowooza y'alina ekikola. No my dear. So nga asobola nga mweru natural nga bw'ali ng'eri business akola ssente. Bangi mwe bali mu kibuga abaana abatabukidde ku TikTok. Naye kati balema okujja kufa abasomi ababimanyi ne basooka bagende ne bajja ne bafuna binnamakulu ebyoka bajja. Nenze nina ba clients bange akyesiga yagamba oli oshegera yagamba oli nga skin ye labika bulungi oshegera. Kati abakazi bwe mba mwagala otereza skin zammwe muve ku kutunuulira endabika y'omuntu mbugundi alabika bw'ati yalina ekirungi ngenda kukwata wali kawulati mukutabulire mukulu naye ng'ate si gwe neesiiga okitegeera. Kati ate ne bana ababakaka lwaki onkako okugula ekizibu okitegeera. Nze nkyagala yo forcing mikitegeeza oli ayagala ssente nenze ojja nenkunnyonnyola cause me I have natural and brightening bye ebintu byokka. Naye bagenda ne babagamba whitening, yellow glow. Oli n'atunda ekizigo kya mirundi nga 8 nsusu kyezo kubba abantu. Naye okugjako ono alina eby'emirundi 3 oyo mukkiriza mukozi osobola ne nacho ne brightening ne lightening abe yerusa. That is lightening. Bleaching actually Shigla whitening bena bigwa mu category yemu. Then brightening ye ali yekka. Just kutangaza. Kutangaza na kutoninga skin. Ate n'ekira ate wali kintu kye bayita skin balancing tekiriyo. Skin balancing gwe agikola. N'omanya nti wano waddugadde kansiige weno kandekeyo. Oshegera kweko balancinga. Naye balabaawo sima kino kya skin balancing kitya. Gwa ino balancing skin n'omanya nti face eyeruse nnyo kanjireke nsiige eno. N'omanya nti wano waddugadde like your skin balance. Okwesa logic. Yes. Tunula n'otegeera. Naye bw'oddaawo mbu bampe tube ya skin balancing. No. Ate n'ekirala mwewale no tubes. Tubes zino zeerusa. Era zo zeerusa mu wiiki egyo bakaboona. Naye w'ogiwummuliza weebati nti nnaku 2. N'ozikira. Oddayo. Kyekizibu kya tubes. Era kasita omuntu aguze ekizigo n'ekikola bwekityo omanya ateekamu tube. Ate zino tubes ezireeta blemishes ne mukaddiwa. Okitegeera ne mukaddiwa ensusu ne zibeera banga zitya. Waliwo abantu abajja ewange ng'omulaba wano wa yellow wa tubes. Kati babateera bitubes mu bizigo gwe n'olowoozamu ekizigo kya guuni kinkoledde mu wiiki emu. Naye nga bitubu byakuwa ne weesiiga. Kati gwe kirowoozeeko myezi 3 ogenda faanana oti. Okitegeera emiswana egikwetimba kungulu. Kati wayise spider bichebi? Spider veins. Bayina spider veins mbasekeredde. Okitegeera bitube omusana.
n'ekirala nze mbagamba bw'oba weesiga ebizigo nga weeyerusa oba byange oba si byange whatever mulekayo okwesiga ebizigo emisana kwekwa okuwunya omusana guno tegwagalira ddala abantu beeyerusa okitegeera kubanga eri leeya etuyambako okuprotectinga ku musana wagijjako ogijja okitegeeza gukutuukako gugwokya okitegeera so kati n'ekirala abako n'engalo kwata mu mazzi jjukira buli woweesiiga ebizigo n'ojja n'okwata mu bintu obinaabyeko olwo okona kyekyo ekiriwo nti oba weeyerusa buno obugalo amazzi galeke tokwata nnyo mazzi okujjako nga omala okwoza ebintu ddamu okwate mu kizigo zzeeko kiddayo eri ku ssente kubanga ojja kubyesiiga ate ng'olina okwoza so nga ono abadde akimanya jagamba mbyesiize kaŋŋambu ankolerako akoleki akole emirimu gye nandikoze naye nga waliwo natural remedies ezikola just olina kuba mugumiikiriza kati tamarik siina muntu gwempadde tamarik atayeruse nga bamwesiiga nga bamulya nedda omukwata ono omusekule ekinzaali ekiganda kati n'okitabulamu yogat ne hani ne weesiiga on a daily basis oyeruka ate nga naturally ng'omuntu alowooza bazaalibwa olimu kati ate gwe oba oyawukanako koli ow'ebizigo oba olabika bulungi daanooli okitegeera kuba oliyo ekiba kimwetimbye kiti nga veins zonna ziri ku njuzi spider oyogedde akagambo kesuulirangako bubaawo nga bwa black obwe aha ne wano bizigo kati ate bino bimugaba ebyo nabyo bikolako yes tulina oil ajjako mugaba naye mugaba nze nkugamba mugaba tagenda kuvaawo yenna tasobola kuba skin eba efunye damage already yes kati oil waffe oyo omusiigawo mugaba n'akendeera ng'omuntu asobola kulaba we bati nti olina mugaba amala kusemberera oil waffe owa mugaba kyakola kati ki ekibireeta ebyo oba tunaafuna lunaku osomesa abantu kulamba simanyi naye nga ebyo ebizigo ebirimu hydroquinone byasizza abakazi batulise bati bonna bizigo kijja kulima nze stretch marks zindabikira bubi omuntu okumulaba nga abirina stretch marks zirabikira ddala bubi nnyo bane watunyirire kyova nga bambala nnyo engoye z'emikono emiwanvu kati nze kaleya kali akabayindinga sikini awamu kaba kavuddeko kavaawo kyolina omumanya okweyerusa ovaako sikini nga munaana ate nno saagala mugabe nti okweyerusa kale kubiye naye abaana abatali kubanga abaana bekubi tazirina emyezi 2 ke kamu 6 2 buli mpiso ya 8 omwezi kamu 6 waliwo ya weeks 2 nti oyerukirawo so kisinzira nsawo yo okitegeera but still sijja kukoma bagamba bakwano baffe abakasente akatono osobola ogenda ne natural remedies n'ekirala mwewale bangi bali ku tiktok n'omutuukako ng'olabira ddala afeera abantu ng'ali mugamba simanyi kino bakiyita giant ate ng'abantu bali wali bagula bayitirivu kya mitwalo 2 naye ng'abimuguza half cast ali mugamba nange kye nakozesa simanya half cast lotion half cast biki kati ate waliwo ba half cast abali ejjinja bw'omutunula bwoti ogamba banne oba ebizigo akozesa byawa naye ng'ate ali ku nakyo gye bali kati ababe ejjinja ndowooza kiva ku bali abayimbi abali awo nga they are mixed nga bali aba intamaringa n'abayimbya kyawo bali blessed ne kala zaabwe kiringa ne baana abantu abagala okukola obubina nze nakolako live ku tiktok ne magamba nga tolina ssente zigenda kola sajjari muve ku by'okumira empeke mugenda lwala gundi kansa wabwerere ffe tuli blessed katuyamba akabiina gwe teyakakuwa genda ogulako emitwalo 4 kitundu oyambala obere comfortable omusajja akulaba kukyawa it is okay praise olaba mukazi nga talina akabiina naye nga bwakambala anyuma kiki nkulabira nga bakambadde nkukyawa nedda nkututuula nitwogera ng'abantu bino byansi nze nedda nedda so whom do you want to impress
If not me, your husband, whom do you want to impress? Kunyuma bagambye okwambala twambalira basajja bampaane mbu nina omukyala yakola akabina ekyambaza abaala obubina kunyuma ngoye zino zibeeyo bulungi so okitegeera oyambala olugoye ne lukugwako nolandanga tonyumi nawe oteekamu akabina okitegeera onyuma kale Melisa kati gwe obutalwala kansa nze mbakubiriza okugenda mugaza ndi agule obubina empekeza baba bagenda kuba era lunaku lulala Melisa atunnyonnyole lwaki awagira abakyala okugula obubina nze kankubuli etunuulira the likes of Zari alina ssente ze agenda ne bamukola sajjaro ya miliyoni 35 bakugjamu muna amasavu naye nga tebannakola sajjaro bakubuuza tugateekewa nnyo tweyanzeege obadde mulabi mulungi owa Blaze Media nagambye akanyomero kano aka health and lifestyle kalimu bingi nnyo bye tugenda okubaleeteranga naye nga kateebwamu ssente SM Beauty Products era nga ye CEO Melisa Nabisere Sandra Melisa omumbejja ssebo omumbejja tusaba osiibule abatulaba era obeeko obugambo butono nnyo buwunzika nabo mwebale kubeera balabi balungi aba Blaze Media era nebaza nnyo bakasitoma bange abatuwagira mwebale ba mikwano we mujja mukama abaddizeewo then ne bakasitoma abapya tubandiza mugezesa ebizigo byaffe mujja kulabawo enjawulo y'amaanyi nnyo nnyini ddala era mujja kubeera nga mukooye n'abafere ababeera bababba yes era osobola otufuna ku namba y'essimu 0701 510247 tusiimye okukyaza omumbejja